Wetwogerera ng'ebula ssaawa busaawa Ssekukkulu etuuke era nga luno lwe lunaku olusinga okujagulizibwa abantu abasinga mu nsi yonna. Nga bwe gutera okubeera buli mwaka, Nasisi w'omuntu akedde kwewa mu Kampala okwegulira ku bintu okubira ddala ku byokulya, okwambala, okwewundako n'ebirala, amazaalibwa gabasange nga bagwanidde. Mu kikuubo wamanyiddwa okuŋŋaanira abatunda buli kalonda, tusanze abantu bajjudde nga buli omu omwoyo gumuli ku kyakimye. Abasuubuzi be twogeddeko nabo batubulidde nti newankubadde ku maaso tulaba nga abatambula bangi, naye abakwata mu nsawo okubaako kye bagula bakubala ku ngalo. Engula y'ebintu ku mwaka guno ebadde ya kiboggwe nnyo. Bantu baguze mpola, ebyamaguzi kituleetedde okuba nga abasuubuzi amasitoowa gakyali majjuvu emmaali ekyatudde. Bayitamu bangi naye teri akyamagula, mbeera si nnungi. Omuntu w'otuukira omulamuliza ekintu ky'emitwalo 8 nga naawe weenyigiriza ng'omusuubuzi n'agamba nze nkuwa 2 gye nnyina, n'olowooza asaaga n'akkaatiriza n'alemerera ku mitwalo 2, kiba kitegeeza nti ekyamazima talina. N'okutwaliza awamu tugezezzaako ffe ng'abasuubuzi n'abantu batusapootinze n'ako akatono ke babadde nako. Abantu babadde bangi nnyo mu kibuga nga batambula nga bangi nga beesindika era nga jjaamu akwala n'okukwata nga tuuka n'okugamba singa singa nti tusobola twalifunyeyo abatrafiki nga bo bakola ku bantu specifically. Abantu nga balaba nti batambula naye temuli ssente, ekirala ssente entono, abantu bangi ate tebagula. Kyokka nga abasuubuzi bwe bakaaba obutalaba baguzi, bo abaguzi bagamba nti ekibaganya okugula mu bungi nsonga ya buseere. Of course waliwo inflation inflation yo weeri ebintu bya bbeeyi muko okusinga ng'ebyali last year. Wakozesa akakadde kati okozesa kamu kitundu ogula ebintu bonna. Newankubadde obudde bugenderedde, abasuubuzi bagamba nti bakyalinayo essuubi ery'okutunda. Tetulina option yonna after Christmas. Wazira tusobola okuba nga bulimu ba foreigners abalimu muno bayita Eritrea, bwe banaaba tebatuyambye kujja naye ate era akatale kaabwe oba omuwendo gwabwe population yaabwe tosobola kwenkanankana y'abannansi. Nsuubira nti olw'eggulu tuyinza okufunayoko okusuubya ery'okutugula. Kyokka baagala gavumenti ekendeze ku misolo gye bajjako mu kusuubula, kibayambeko nabo okukendeza ku bbeeyi kwe batundira olwo bakole ku magoba. Yalikendezezza omusolo n'abalala ne bafuna ebyo baagala, bamufuna mpola nabo ne basobola okufuna. Naye kati omusolo mungi ate ebintu bya bbeeyi ate akyagala layisi. Sambi abantu tebalina ssente naye bo balowooza nti ffe tulina ssente naye nga temuli. Nga naawe bw'olaba ettini abaguzi tebali oleeta ebintu n'oliteekawo eryagula kyokka ate emisolo nga giri waggulu. Raymond Tamale, NTV Akawungezi.